Oluvannyuma lw'okuteebwa ku kakalu ka kkooti, Amuriat yabadde akwatiddwa eggulo nga poliisi emulanga kutambulira ku mmotoka waggulu azzeemu okwenja akalulu olwaleero. Ono abadde mu bitundu by'e Kyankwanzi ne Kiboga. Kyokka ne leero azzeemu okwezooba n'ab'ebyokwerinda. Mu tawuni kanso y'Entwetwe ekisangibwa e Kyankwanzi, tiyagaasi anyoose. Era nga bulijjo ab'ebyokwerinda bagezezzaako okumuzibira ekkubo okumulemesa okugenda mu bifo eby'enjawulo e Kyankwanzi. Bw'abadde Kyamulalama mu disitulikiti y'e Kyankwanzi asuubiza okunaaza ennaku ku bantu baayo abaakola ennyo mu lutalo olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza. You people, this should be the mecca of Mr. Museveni, where life should have been transformed and the lives of people would be leading better lives, not this life of selling your produce at a very low price. Asuubizza okutumbula ebyentambula, ebyenjigiriza ssaako n'ebyobulamu. For cows and for plants, your agricultural produce will be constant throughout the year. We are no longer under our government going to drink the same water as cows or other animals drink. Amuriat agamba nti gavumenti egenda kusasula akasiimo ka buli munnayuganda eyazirwanako singa awangula. Ono enkya wakubeera kyotera ne Lwakaayi. Juma Kiriya, NTV, Kiboga.